Essula y'e16. Awo n'agamba abayigirizwa be nabo nti waaliwo omuntu omugagga eyalina omuwanika we, oyo ne bamuloopa gy'ali ng'asaasaanya ebintu bye. N'amuyita n'amugamba nti, kiki kino kye mpulira ku ggwe? Bala omuwendo ogw'obuwanika bwo, kubanga toyinza nate kubeera muwanika. Oyo omuwanika n'ayogera munda mu ye nti, naakola ntya? Kubanga mukama wange anziyako obuwanika bwange, sirina galima n'okusabiriza nkwatibwa ensonyi. Manyi kye nnaakola, bwe nnaagobebwa mu buwanika bansembeze mu nnyumba zaabwe. N'ayita buli alina ebbanja lya mukama we, n'agamba ow'olubereberye nti, mukama wange akubanja ki? N'agamba nti, ebigera by'amafuta 10. N'amugamba nti, twala ebbaluwa yo, otule mangu owandiika 50. Ate n'agamba omulala nti, naawe obanjibwa ki? N'agamba nti, emitwalo gy'eŋŋano 10. N'amugamba nti, twala ebbaluwa yo owandiike 80. Awo mukama we n'atendereza oyo omuwanika omulyaza amaanyi, kubanga akoze by'amagezi, kubanga abaana ab'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe okusinga abaana b'omusana. Nange mbagamba nti mwekwanirenga emikwano mu mamona atali mutuukirivu, bw'aliggwaawo babasembeze mu weema ziri ezitaggwaawo. Ab'omwesigwa ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene abamwesigwa, era ab'omulyaza amaanyi ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene abamulyaza amaanyi. Kale bwe mutaabenga beesigwa ku mamona atali mutuukirivu, ani alibateresa obugagga obw'amazima? Era bwe mutaabenga beesigwa ku ekyo ekyabeene, ekyammwe ani alikibawa? Tewali muweereza ayinza okuweereza abaami ababiri, kubanga oba alikyawako omu n'ayagala omulala, oba alinywerera ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuweerezanga Katonda ne mamona. N'Abafalisaayo abaali abaagazi ba effeeza ne bawulira ebyo byonna ne bamusekerera. N'abagamba nti, mmwe muumwo abeefuula abatuukirivu mu maaso g'abantu, naye Katonda amanyi emitima gyammwe, kubanga ekigulumizibwa mu bantu kya muzizo mu maaso ga Katonda. Amateeka ne bannabbi byabaawo okutuuka ku Yokaana. Okuva olwo enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa, era buli muntu abuyingiramu lw'amaanyi. Naye ekyangu eggulu n'ensi okuggwaawo okusinga ennukuteemu ey'amateeka okuggwaawo. Buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo anaawasanga eyagobebwa bba ng'ayenze. Awo waaliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu n'ebbafuta ennungi, ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima. Era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo, eyagalamizibwanga ku mulyango gwe, eyali awummuse amabwa, nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga. Era embwa nazo zajjanga ne zimukombereranga amabwa ge. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. N'omugagga n'afa, n'aziikibwa. N'ayimusiza amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. N'ayogerera waggulu n'agamba nti, kitange Ibulayimu, nsaasira, otume Laazaalo annyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi, ampozeewoze olulimi lwange, kubanga nnumwa mu muliro guno. Naye Ibulayimu n'amugamba nti, mwana wange, jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Laazaalo bw'atyo ebibi. Naye kaakano ye asanyusibwa, ggwe olumwa. Era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo, abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. N'agamba nti, kale nkwegayiridde, kitange, omutume mu nnyumba ya kitange, kubanga nina abooluganda 5, abategeeze baleme okujja nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa. Naye Ibulayimu n'agamba nti, balina Musa ne bannabbi, babawulire ng'abo. N'agamba nti, nedda, kitange Ibulayimu. Naye omu ku bafu bw'aligenda gye bali, balyenenya. N'amugamba nti, nga bwe batawulira Musa ne bannabbi,
era newaakubadde omu ku bafu bw'alizuukira talibakkirizisa.